Under 20 Championship ez'omwaka guno ezigenda okuzanyibwa mu disitulikiti y'eggulu wano mu ggwanga okugiwako akawoowo ttiimu y'eggwanga eya Uganda Hippos esuze bulindaala okwambalagana ne Eritrea mu mupiira ogenda okugulawo empaka zino. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa ku kisaawe ki War Memorial Stadium era gwakutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Omutendesi wa Uganda Hippos Mole Byekwaso ategeezezza ng'abazannyi be bwe bali mu mbeera ennungi nga balinze ssaawa busaawa okwenganga Eritrea. Tulina emisango yenna bizibu yinza kataaganya kusamba mupiira. Nsuubira tulina okukola ennyo, tulina okwewaayo okulaba nga tuwangula omupiira gwaffe ogusooka kuba omupiira ogusooka eddaala erikutuusa ku mupiira ogwokubiri. Ono ayongeddeko nti ekigendererwa kyabwe kya kuwangula kikopo kino nga bakukozesa ekyokubeera ewaka okusobola okutuukiriza kino. Abasinga ku ffe tuwadde mu FUFA setup ey'abali wansi w'emyaka 17 n'emyaka 2. Okwongereza ku ekyo tulina koci omulungi tunateeka mu nkola yabadde atutendeka tugenda wangula emipiira gyo. Mayinambalirwa BBS Telefina agesigika.